Assault at 10 abadde Katonda sife kale tugenda ke Kasambya mu district ey'e Mubende. Abantu abamu erya Namunswa lya ku nswazi olugero olwo kirabika balukwata bubi. Taata myaka 55 yakakanye ku mwana we gwe yeezaalira omuwala wa myaka 6 n'amugugumbula obugogo. Mwana avunda katabe emboozi eyo. Omwana ono gutagenda kwoleka bwenyi bwe wadde okwasanguza ebimukwatako wa myaka 6 gyokka era nga kigambibwa nti yakapasanyizibwa kitaawe atemera mu gy'obukulu 55. Ono gwe tusanze ku ddwaliro lya Kasambya Health Center 4 ng'afuna obujjanjabi atubuulidde engeri kitaawe gye yamusobyako ng'ono yali yeebase ne baganda be babiri mu buliri bumu mu kiro nnyabwe w'ataali waka. Akagumana ndebe yakumastamira kitanda yimuka yali fene amara kulya fene yansangu kitanda yambyamira yanteka moruntu rwe kanza tere nduru yakumara nkora ati akankotemera tine yizire kuntasa. Anyumiza nga kitaawe bwe yabikka baganda be ebigoye mu maaso bw'atyo n'amwekakaatikako. Tata kulya kugira ngamira mama yazwala yagenda kuza kunyala nsasa nk'esente. Mu kiseera kino agamba awulira obulumi obw'amaanyi mu lubuto ne mu bitundu bye ebyekyama. Atufuba kino kuva nkwata n'omusiza nakunkundu kuza kunyala nsasa. Mama w'omwana ono agamba nti omusajja ono amuyinamu abaana 4 era ng'ono ye muwala we omukulu. Ono ye mukulu niwaddako omulenzi niwaddako obulala obuwala bubiri. Begamba buli mwaka nze nali nzaala bampitira mange nti omulwadde erwala ekibumba n'omutima. Katulize bwe nagenda omusajja nimuleka n'abaana. Ayongeddeko bw'ati mu kusoberwa n'ennyiike. Omwana badde agenzeyo nga mbasindiseeyo mbadde mbasindiseeyo kati omwana n'araba taata we ng'ali mu kunywa obuugi. Taata we n'amulingereza mu dirisa. Jjajjaawe n'amugoba n'agamba vva wano gwe tori mwana wange tori mwana wange. Ekisinga okumuluma kwe kubanga atakyalina w'abeera ne mu maka ge yaddukayo ng'atya omusajja okumutuusaako obulabe. Wensanga wensula kuba mwannyinazi yangoba eri baniba bantiisaayo nti bwe ninyingira mu nnyumba ajja kujja n'akambe ansangemu ng'anye basanziti. Omwana mu kiseera kino alumizibwa era yatandise n'okuvaamu amasira mu bukyala. Amasira ate kyavuma omwana n'atandika okuvaamu amasira. Ninyonye ebidagala nintandika okukola ki okumunyiga. Omwana n'agendera ddala ng'alumizibwa mu lubuto wonna. Kansala akiikirira Kasambya Town Council ku district mwennyamivu olw'ekikolwa ekyakolebwa ku mwana ono ate naddala kitaawe amuzaala. Tusaba gavumenti tukwatire wamu okulabika n'ekitongole byanakyewa okukwatira wamu kulabika nga tuyiga Ssedubuvubuto ono akwatibwe asobole okukangavulwa n'abalala balekeraawo. Ebikolwa bino eby'okuwamba abaana nga bawamba bazadde baabwe bikyase nnyo ensangi zino. Poliisi naye eriko byetangazizza ku nsonga eno. Era ono bamwekerijja ku Kasambya Health Center ekyalaga nti omwana ono bamukozesezza. Taata olwawulira nti bamuloopye n'adduka n'avaako ku kyalo. Byankwanga Francis Xavier, Salt TV, Omunnyo.